ngenda nimala ebbanga mu kibuga sikyalabika ne boogera ebigambo abo Tino kagwamu nnyako ensi yakakiika ensingo kyova olaba takyalabika. Olunaku olwaleero njagadde tutunuulireko egimu ku miti emito mu kisaawe kyaffe kino ekyakadongokamu oba oliawo nga nandyagadde mbeere nga nfiisangawo obudde ndeete akanyomero kano ak'okutunuulira emiti emito mu kisaawe kyaffe kino ekyakadongokamu kubanga emiti emito gye gigumiza ekibira. Ebiseera ebisinga emiti emito era tebajja beera naye bano abayimbi abapya mu kisaawe Zegwe mwesimbako mpakasa sibagana muzunge n'emboozi lulibedda mwekkuba essoole Tino kafuuka k'amaanyi nga mubyogera mu makwetu nga mwogera mu bantu eyo nga balina okwekolera ebyammwe ne mudda mu lwe lw'emboozi ze bwe mbeera ne ssente nze bwe nkyakazanga ku byana bw'ofunira waloosi sente nkozesa zange olekangayo kale okunyamba banka bweri bentwala olekangayo ssebo munywanyi nawabulwa katoose kandi Kase Music Recorders nti ekiga omuyimbi okumuyita nti abayimbi abato kirina engeri gye kibayisaamu amaaso nti mu ndongo muno tulinamu abayimbi nga bamazeemu emyaka 3 naye nga tafunanga breakthrough kale nti wogenda n'omuyita omuyimbi omuto oba okoze eki oba oyina engeri gy'omussizaamu kiba kirungi nti tubayite nga abayimbi abapya. Kale ngenda kutunuulira omuyimbi waffe omupya gwe tuguddewo n'enteekateeka eno tugenda kutunuulira omulangira MG ono omwana weeriwe waffe w'empaale Gaitano Mambo abantu abasomera ku ssomero lya Wazemba Primary School abantu abawangalira mu bitundu by'e Nakaloke omwana ono weemwogeramu mutegeera kati musajja wadde awangalira ano mu Buganda naye nga abantu abasomera ku Wazemba Primary School e Nakaloke omujjukira bulungi Wanyala Nabi Mulembe kale yono muganda waffe gwe tugenda okubeera nga tutunuulira olunaku olwaleero. Nzuze n'abayaaye bano naye nkungudde zeero emikwano gimaze amaanyi kye batwagalako ze ssente gundi va ku bantu abo kola ebikwongera mu maaso va ku migunwa gyenga jaba kano kenyiga mu poozi tazama booyita abandi ontomenye engalo zimala Fabric Studio. Emikwano gy'ebiseera gino tugisenza n'egya bunkenke omuntu afaanana ddala essaawa kuba buli kati kekyuka abantu balinga engalabi eseka n'ebunira bwekubibwa ne gw'oyita owakyuka nawukonjera ebive twaliraana mayumba gano gundi emitima gya njawulo olaba ne gw'owola ssente. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.
Kikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment, and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo era tukozesa ba producer abalina obukugu kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records bazunga n'engu kwentakera tolowooza abazaala nga batyo bannaabwe kwotadde byabwe gyebibambaza obukumpulira okusinzira byenda byenkooye emikwano temujje wange bagala alina ndabuse sesembereza nkwenge abantu b'empaale mulembe kale yoyo muganda waffe ayina ennyimba eziwerako ayina emikwano ndikibulirani deni bulabe libaale oluyimba olwo lwa lugisu lwe lumu ku nnyimba zensinga okugira era okutuuka okubeera nga njagala tufune enkolagana naye oluyimba olwo olwa bulabe libaale lwe luyimba lwe nasooka okubeera nga mutegeererako lwali luyimba oba okukivunula okukiza mu lulimi lwaffe lwe tutegeera obulungi Oluganda abooluganda bita ate emikwano funfugu nti efunfugu weri kukuba weriti lifuumuuka naye munnange abaluganda bita ti we bakoonagana ate basigala bakwatagana oluganda bita ebita n'ebikoonagana bitya tebyatika. Kale muganda waffe amanya amatuufu ye Mwenyi Godfrey naye nga eri endongo ye Mulangira MG era ono ayina ne kampani eyiye ey'obuntu ayina emirimu gy'akola oba olyawo wanaatuwa akalango tugenda akayisaawo naye wano katumwogereko mu nsiike yaffe eya music naye nga okuyimba yakutandikako way back endowooza ffenna nange naliko muyimbi mu kyakikwaya naliko mu kyakikwaya ate saakomaawo nzijjukira wakeeye waffe mu myaka ndowooza gwali mwaka gwa 2000 waliwo okutereeza empewo munange naye twali basaale nnyo mu kuyimba kati kale nange toyinza kumpisaamu maaso nti saayimba twali basaale nnyo mu kubeera nga ennyimba tufuumuula ennyimba ezo eza lubaale eziyita bannaffe abaazaawo okubeera nga bajja tusobole obatebenkeza. Kale nali musaale nnyo oba nali n'emyaka emeka naye nga mbijjukira bulungi baatutuuzanga kati nga we batutuuza nga baagala nti oba ziyinza okulinnya ku mutwe naye sijjukira wadde akalema okubeera nga kanninnya naye nga kyenalaba nti obuwangwa bw'amaanyi tulina mulamu waffe yagira ebintu byalinnya n'agenda mu muliro nga guteta bwe guti n'akwata omuliro n'ayiwa mu gundi naye ekyewuunyisa nti munnaye enviiri
tezakwata muliro. Kale ebya Katonda byewuunyisa. Kale tukyali ku muganda waffe Omulangira MG. Ennyimba alina Olisanyu lyange, then ne Nakyagaba, then Wampaaki, kati neerwo Obulabe Libaale n'ennyimba endala nnyingi, naye nga ono azaalibwa abazikadde be gye bali munnaye bakola emirimu. Waliwo oyo Godfrey oba Wanyanyanyi ne maama ye oba Anita wemba seerabidde. Kale yoyo muganda waffe gwe njagadde tutunuulire olunaku olwaleero. Batuyiganya batya entakera, tetulina kye twabaliira ekyabwe, baba neffe tuna ennyingi enzaalwa. Ffe be mukonjera ebive, naffe twazaalwa nga mmwe, tewali yazaalwa na ssente okufuna kunyiikira kazana. Abantu ekibasiba mu bwavu, ndowooza zaabwe zandiba enkyamu, zandiba emboofu. Mu kifo ky'okunyiikira okukola, ne mudda mu lulere lw'emboozi nga mubbe yatabandukula. Ebiseera gwe by'omumala ebingi kamuze mugeyengula abakola, singa kwali kukola ssente mwandibadde bavundu bannange, naye ensaalwa n'efutwa eringi era tabagaza afunye ssente azifunye mu mulaba ng'engo, so bambi azijja mu kazana. Akanyombero kano nze nsaba buli muyimbi ali eyo jangu naye okusinga ng'obaddeyo ne live performances ze njagala ogenda kumpanga video zo ze live performance ze ngenda okozesa. Zino video sigenda zikozesa zino ennyimba zammwe, wakiri nja kuwanga abantu mentions, abantu basobole okubeera nga bategeera mugenda okujja we bagenda okujja ennyimba zammwe, kubanga we tuzikozesa ate obulumu zitwa affectinga. Bantu bange, ekitabo kya Muzeeyi Magala kikino weekiri. Ekitabo kino kya mitwalo 10. Ndinawo ebitabo copies 3 ze zisigaddewo. Kale jangu ozitwale obeere nga weesomerako ku kitabo kya mukadde waffe ono omwami mukwano gwange. Kale mukigule olw'omukwano, mukigule olw'omukwano. Kale bw'oba toyagala nze, kale kigule olwa okwagala Muzeeyi Magala. Kale bw'oba toyagala Muzeeyi Magala, wakiri kigule okulwange. Kale bantu bange, programu eteekebwa mu ssente. Ababi is a hotel and bar basangibwa wali Ensago. Oyagala kulya oba kunywa bulamu, genda ku kifo ekyo, ogenda kubeera nga ofuna ekyetaagisa. New Subs Fashions bali ku Sunset Arcade, bali esangibwa ku Wilson Street. Atambula ng'ova ku Pioneer Mall odda ku Arua Park ayisa Wilson 1 Healthlink Pharmacy. Kati Healthlink Pharmacy weekoma yambuka amadaala, ogenda kufuna engoye ez'abakyala bonna. Kati wovaawo ogenda kukkirira ku Ham Shopping Grounds Block D edduuka 252, ogenda kubanga ofunawo engoye ku Ama's Closet for tops and more. Ama's Closet wotuukaawo yambuka amadaala aga, amadaala ogamalirako edduuka lyotunulamu yeeyo Ama's Closet for tops and more. Kikaya College and Vocational School bakugamba nti twalayo omwana bamubangule badde ne boarding, arts ne sciences ne vocational kosa IT ne olulimi oluchina babisaako nnyo esira. Twinex International eri wali ebulaga ku Lwemityana, Plan B Records eri Mubende, St. Michael Educational Center eri Kiwanga Mukono. Kati naawe eyeetaaga bino ebyange byenkola osobola okunsanga wano Kasubi ku kasooka kwa Bula Stage, obeere nga osobola okufuna ku bintu bino. Kale katweyongereyo ne muganda wange Omulangira MG Mwenyi Godfrey ye MG Gaitano mambo abaana be Nakaloke, abantu abali tulina Embale ntegerayo Nakaloke ntegerawo bulungi, twatwalangayo embaawo embaawo Nakaloke mu industrial area abayaye bali wali. Ensi eno mundeke ntuule mu bino mpeereze. Kale bantu bange mubeere bulungi, mweraba. Kembasomye nkoye fuse kitwekuba sikyawuuna, ekisooka nadda ku digito ate nkaluba okukira olwazi. Ye Katonda gwe yawa okufuna, zendikambiza mpese ensingo naye nga nkyasa omukka kamwerijje temuntiisa.
okusinzira byendabye ebingi emikwano tegikyampalula kazibe ngande zange mulimu beneekekanga banjwemu ne bw'olitoolera ebingi oba osuwansa n'okuyebonda akuwaana ng'alina kyalya bwe kigwa ng'aweta ensingo bamyeyo gyafutwa mbayize gamba kuba ekimooni lwomomoli avuze enkokola gamba fukidde ekyonga bingi byendoze ekkoye mwenyeka nzira embale sanga abakulu abankuza nawe maama w'abaana mami ne bwe ndiba nzaye kusaba atokwegula ebyama byekisize munnange ate baganda bange gamba gambe yate kano ebyange byenkoze ebbanga bebyamusaayi gwange nze ate baganda bange gamba gambe yate kano ebyange byenkoze ebbanga bebyamusaayi gwange nze. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records